Ngezaako kugamba ku bitaala bya wano abo baba traffic b'Entebbe balina okukyusaamu ne bagira ne babanga babeera ku bitaala so wantu watali bitaala kati amasannyalaze gagenda ne gavaako n'osanga ng'ate obasanga expressway fulumira oba ku kyekasenyi oba ekatabi ku kamera naye nga balese wali ebitaalo kontrolinga emmotoka okubanga zitambula bulungi singa wano tewabeera accident ne balema okubeera mu bifo bandibadde owabeera obubenje obungi ate ne badde watali bubenje kyokka te oluwulira nti accident ebeddewo ate nga bajja misinde naye ng'olwedde bino ebitaala tumanyi mu mateeka bitibwa traffic lights ne tebabeerawo okitegeera ate ekibadde wano kyennyini kibadde kitema ekibadde wano osanze kiwedde naye ng'okusinziira ku kyaliwo ku lwokusatu n'ekibaddewo kati kiraga nti weetaaga okubeerawo aba trafiki okitegeera okugira ebitaalo okubanga bakontrolinga abantu kati nga juze eyo emmotoka eyajja n'ekuba looya singa waliwo aba trafiki bandibadde balabula mangu bano abayimiridde nti muveewo emmotoka yiiri ekoze eki eremereddwa essiba ne tewaliwa trafiki yenna yesebe